oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Leero tugenda kwogera ku musajja Nakinku amanyikiddwa nga Elon Musk. Ono yazaalibwanga 28 omwezi gwa 8 1971 era ng'atemera mu gy'obukulu 53. Oyinza okulowooza lwaki olwaliro tusazeewo okuleetera Elon Musk mu pulogulaamu yaffe Tambula n'okumanya. Elon Musk amanyikiddwa nga omusajja akyasinzeyo obugagga mu nsi yonna. Elon Musk mu South Africa wadde nga yazaalibwa mu nsi gye bayita America. Ono nno amanyikiddwa nga businessman era CEO wa automotive company Terrace. Munnabyabufuzi wadde nga talina kibiina. Ono nno Elon Musk yasomera mu masomero ag'enjawulo okuli Queen's University, Pretoria Boys High School, University of Pretoria wamu n'amalala mangi. Kuno nga kwe kuli Pennsylvania gye yamalira Bachelors of Arts in Physics wamu ne Bachelors of Science in Economics. Elon Musk afuuka atya omugagga? Kigambibwa nti mu myaka egy'obukulu 12 Elon Musk yakola vidiyo era n'agitunza kampani emu mu South Africa eyali ediringa mu bya kompyuta emanyikiddwa nga Computer Magazine. Mu 1988 bwe yafuna pasipoti ye eya America yasalawo agende akakalabizeeyo emirimu gye wamu n'emisomo gye mu America. Kubanga teyali mweteefuteefu kwenyigira mu apartheid system eyaliwo mu South Africa essaawa ezo. Mu 1995 yatandikawo kampani gye bali bayita Zip2 Company ne baganda be. Era ssente ezo yazeewola ku taata we $1,28,000. Eno nno kampani yakyaka nnyo mu kukulaakulanya ba businessman ng'ebateeka ku map wamu ne mu mpapula z'amawulire eziri digital oba tuziyite online newspapers. Mu 1999 Zip2 Company yagula omukozi owa kompyuta era yali abalirwamu $307. Elon Musk yatandikawo kampani gye baali bayita Online Financial Services Company wamu ne Digital Payment Company oba X.com Company. Mu 2004 Elon Musk yafuuka investor mu electronic vehicle manufacturer Terrace Motors. Yatandikawo kampani gye baali bayita SpaceX. No kampani era ye yamutwala okufuuka biliyoniya ayogerwako ensangi zino. Ku myaka 27 egy'obukulu yali abalirwamu $3,000,000. Yatandikawo kampani gye bali bayita Internet Application Company. Ku myaka 41 yali abalirwamu $1,000,000,000 emu. Mu 2025 mu mwezi ogwa January bamulangira okuba omugagga akyasinze mu nsi yonna era nga balirwamu obuwumbi $426 To you that the future of civilization is assured.